وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. matenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala era amajjuvu agatalimbuka endeevu bonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasira n'emirembe ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be n'abakkiriza bonna okutuusa ddala ku lunaku olw'enkomerero. Nga bwe batutegeezezza mu kwanjula nti tugenda kwogera ku mpisa. Empisa zaalondeddwa okwogerwako mu ngeri eyawulidde oluvannyuma lw'okulaba obusibuufu bw'empisa obukyase ennyo obuyitiridde ennyo naddala mufe ate abasiraamu abateekeddwa okubeera ekyokulabirako eri abasigadde mu bantu. Obusibuufu bw'empisa buno obuli mufe abasiraamu tebwasosola, buli mu baana abato, mu bavubuka, mu bantu abakulu n'abakadde, buli mu baami ne mu bakyala. Obusibuufu bw'empisa buno buli mu baseeka n'abatali. Tebwataliza muntu yenna, so nga ate mu abasiraamu aba ummene y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala yabasukurumya mmwe abantu ba umma y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abafuula ekibinja ekisinga obulungi mu bibinja byonna ebikola abantu mu mulembe guno, era n'abafuula ekyokulabirako eri abantu abasigadde nga mmwe mulina okulagira empisa ennungi ate ne muziyiza emize. Buvunaanyizibwa bwammwe okulagira empisa ennungi ate era buvunaanyizibwa bwammwe okuziyiza emize. Kyannaku nnyo okubanga ateekeddwa okulagira empisa ennungi ate y'atazirina, era kyannaku ddala okuba nti ateekeddwa okuziyiza emize ate buli muze gwakuŋŋaanira ku ye. So empisa nsonga nkulu baganda bange, empisa nsonga nkulu nnyo. Okumanya nga empisa kintu kikulu ddala, muzimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gye tuli, yali nsonga ya mpisa. Ng'oggyeko okubanga nabbi yatumwa kutereeza nzikiriza zaffe, kutusomesa tawhidi twawule Allah subhanahu wa ta'ala, tuve ku byonna bye twali tusinza nga si Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'oggyeko ekyo, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatumwa okutusomesa empisa. Seeka haji atafunye buugi ng'abwagala era ajja kukola ki? Ajja kuba ategeeza bekikwatako. Tofunye buugi, haji huyo agenda ayitamu mutegeeze. Okusinga okuga nti nagenda mu dalasa y'ekitenga ne nvaayo nga banzisizza enjala. Olidde
Seeka mutuweereko n'ebyokunywerako. Eno si woteeri. Twazze kusoma baganda bange, twazze kusoma, ate ebintu by'okusoma nga birimu okulya biba birimu akaki, biba byetaagamu akasente. Ate embeera y'akasente ennaku zino ffenna tukola ki? Ffenna tugiraba. So bw'oba ofunye ekikopo ky'obuugi, ebyokulya wabweru awo ndabye nga bakola batya? Nga babitunda. Ate nnyina ne bendabye wano abakulu abakunavu abazze n'ebyabo, owulidde sumbuusa ez'ennyama n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Tugambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku nsonga lwaki yatumibwa gye tuli zaali ki? Zaali mpisa. Hadithi ya Abu Hurairah ffenna tugimanyi bulungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq wa masalih al-akhlaq. Nti natumwa nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye muli okuba nti nno nzijuuliriza empisa ennungi mu mmwe. Natumwa gye muli okujjuliriza empisa ennungi mu mmwe, amakulu okulongoosa empisa zammwe, okubasomesa empisa ey'emu ku nsonga lwaki natumwa gye muli. Naye nga bwe tumanyi nti atalina kintu tasobola kukigaba, omuntu ng'ekintu takirina tasobola kukola atya? Tasobola kukigaba. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yali tasobola kumutuma gye tuli kutusomesa mpisa nga tazirina. Okategedde? Yali tasobola kusindika muntu musiwufu wa mpisa gye tuli ate kutusomesa ki? Kutusomesa mpisa. Ekyali tekisoboka. Yensonga lwaki nti mu kuba nti nno Allah tabaraka wa ta'ala yayagala tukope empisa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatugamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Ekyo yakigamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyogera ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye kyali kyaffe. Yakyogera ku nabbi naye nga kyali kyani? Naye nga kyali kyaffe. Ng'ayogera ku mubaka alayhi salatu wassalam n'agamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammadi oli waggulu w'empisa ennungi, wasukkuluma ku mpisa eki? Wasukkuluma ku mpisa ennungi. Ffe tukifunamu ki? Ab'omulembe guno abaatumwamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nti bw'abanga omubaka alayhi salatu wassalam yatumwa gye tuli kutusomesa mpisa nnungi, kutugobako mize, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga amutenze n'ekitende ekyokuba nti omubaka alayhi salatu wassalam alina empisa eki? Alina empisa ennungi. Kikyoyizeewaawo? Baamutuma kutusomesa mpisa. Bwe baatuma okutusomesa empisa, Allah n'amutenda n'ekitende ekyokuba nti alina empisa ezisembayo okubeereza waggulu mu bulungi. Gwawe oba ofunyeemu ki? Singa omugagga ajja mu maaso gammwe n'abasomesa ku butya essente bwe zifunwa, makubo ki g'olina okuyitamu okufuna essente, waliwo atasaayo birowoozo? Era waliwo ayinza obutageza ku makubo ago? Waliwo ayinza obutagagezaako? Wangi omugagga najja mu maaso gammwe nga mwenna mukakasa nti muki? N'abagamba nti bannange mmwe mukyesibye mu bwavu, bwe mmwe mwagala okugaggawala ekkubo liirino na lino na lino. Waliwo ayinza obutassaayo birowoozo kuwuliriza mugagga oyo kyayogera ku nsonga ya kugaggawala? Era amakubo ago mumwe waliwo agamba nti nze sijja bigezaako abo bagagga bayaaye teboogera kakodyo kaabagaggawaza. Oba muvaawo wano nga mwenna mugenda bigezaako. Omulimi nakinku ffenna gwe tuwaako obujulizi nti oyo muki? Era ali successful mu bulimi bwe. Singa ajja mu maaso gammwe wano n'abagamba nti bannange abalimi b'ennyaanya bwe mubanga mwagala okufuna mu kulima ennyaanya kino na kino na kino na kino, bwe wabaawo omulimi w'ennyaanya mu mmwe, waliwo ayinza obutawuliriza nakinku oyo? Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nga Allah tabaraka wa ta'ala amutaddemu buli kika kya mpisa ennungi, n'amutuma gye tuli atusomese empisa ennungi. Yenna ayagala okubeera ow'empisa, ddala ddala oyinza obutawuliriza nnabbi
ng'asomesa empisa nga Allah amwogeddeko ekigambo ekigamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Wangi ng'oyagala kubeera wa mpisa era otendebwe mu society nti gundi alina empisa eki ennungi, oyinza okuba nga omusomesa agenda okukusomesa empisa ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gwayogeddeko ekigamba nti wa innaka la ala khuluqin azim, olina empisa ezisukulumye mu buki mu bulungi n'otatunkumula matuuko kumuwuliriza. Wangi era bw'otawuliriza oyo tumanya bumanya nti gwe toli mu bantu beetaaga kubeera bampisa. Teweetaaga kubeera waki? Teweetaaga kubeera wampisa. Wasiima wakkiriza okubeera omusiiwuufu w'empisa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira. Yenna ayagala okubeera omuntu omulungi mu nsi muno era abeera omuntu omulungi ku lunaku olw'enkomerero mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah yabateerawo ekyokulabirako ekirungi ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yenna ayagala okubeera ow'empisa olina kutunula ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'olongoosa empisa zo, n'olongoosa empisa zo. Yenna ayagala okukola eddiini asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah amusiimye, olina kutunula ku nabbi n'olongoosa eddiini yo. Bintu bibi. Ayagala okulongoosa empisa awangalire mu society ng'ali mu bantu abatenderezebwa. Ntegerekese, tunula ku nabbi olongoose empisa zo owangale n'abantu bulungi. Ayagala okulongoosa eddiini ye osisinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga yakubalamu abo abaamutya abalongoosa eddiini. Tunula ku nabbi olongoose eddiini yo. Bw'otunula ku nabbi ogenda kulongoosa enkolaganayo n'abantu, bw'otunula ku nabbi ogenda kulongoosa enkolaganayo ne Allah. Bitegerekese? Twalagirwa okuba nti nno tubeera ab'empisa. Hadithi eya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mweyo hadithu Omubaka alayhi salatu wassalam yatulaga enkolagana ssatu buli omu zaalina na basatu. Enkolagana esooka yenkolagana ayo ne Allah. Enkolagana eyo okugirongoosa obeere n'enkolagana ennungi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythu ma kunta, tya Allah subhanahu wa ta'ala wonna wobeera okola ki? Wonna wobeera oli. Wooli oliwo wekka oba waliwo abalala, wooli waliwo abakumanyi oba teri akumanyi, wonna wobeera oli ng'oyagala kulongoosa nkolaganayo na Allah. Ittaqillaha, tyani? Tya Allah subhanahu wa ta'ala. Awo tegeddewo? Bw'oba oyagala okulongoosa enkolaganayo n'omwoyo gwo, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, bw'okolanga ezzambi, bw'okolanga ensobi, amangu n'embiro gobeerezaako omulimu omulungi. Guno omulimu omulungi gugenda kukola ki? Gugenda kusiimuuzaawo ezzambi liri ly'okulembeza okukola. Awo ojja kuba oyambye omwoyo gwo era ng'olongoosezza gye guli, era nga otaddewo enkolagana ennungi wakati wo nagwo. Kubanga ekigenda okuzikirizisa omwoyo gwo ge mazambi g'okola ki? Ge mazambi g'okola. Buli lw'onaaba ng'osaze amagezi ejjawo amazambi mu bulamu bwo g'obeera okoze, ojja kuba olongoosezza enkolaganayo n'omwoyo gwo era ojja kuba oguyambye. Ntegerekese? Hajaruuna banaye ntegerekese. Enkolagana esembayo ye enkolagana yaffe n'abantu be tuwangaala nabo
Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bw'oba oyagala enkolagana ennungi n'abantu b'owangala nabo mu society, longoosa empisa zo eri abantu bayise bulungi. Enkolagana yo girongoosa ne Allah tabaraka wa ta'ala mutye, kola byayagala leka byatayagala. Okulongoosa enkolagana yo n'omwoyo gwo okulaba nga weewala ekiyitibwa amazambi, nga ne bw'oba olikoze oyanguwa mangu nnyo okukola omulimu omulungi liri ezambi lisiimuulwewo. Enkolagana esembayo ey'okusatu y'enkolagana gy'olina n'abantu b'owangaala nabo, abasiraamu mu bo n'abatali basiraamu, abantu bayise mu mpisa esinga okubeera ennungi. Nga natera okumaliriza ku nsonga eyo, njagala tusooke tutegeere empisa ennungi kye ki? Empisa ennungi kye ki? Hadithi eri mu Jaami ya Imam Abu Isa Tirmidhi, Abdullahi ibn Mubarak rahmatullahi alayhi yagezaako okutusiigira ekifaananyi eky'empisa ennungi. Yagezaako okutunnyonnyola okusinziira ku ye ki kye bayita empisa ennungi. Yagamba nti ekiyitibwa empisa ennungi basqul wajhi, kubeera nakyenyinga kyanjulukufu, okubeera n'ekyenyinga kyanjulukufu kiriko akamwenyumwenyu. Bastul wajhi, bastu ba'u sini ne ta, okubeera n'ekyenyi ekyanjulukufu ekisanyufu ekiriko akamwenyumwenyu. Ebintu by'okunyiiganyiiga mpisa mbi. Era ensonga lwaki nti omubaka alayhi salaatu wasalaamu hadithi ya Abu Hurairah omusajja bwe yajja gy'ali n'amugamba nti awsini, yamugamba nti la taghdab, tokola ki? Mulimu kubibalibwa mu kuba nti empisa nnungi kubeera na kyenyi nga kisanyufu. N'agamba nti wa badlul ma'rufi, era ekiyitibwa empisa ennungi kukolera abantu birungi, kutuusa bulungi ku bantu. Buli kyonna ky'omanyi nti kirungi kikolera abantu. Yeyagala afunzefunze aleme genda nga alombojja kirungi ku kiki, n'akugamba gwe buli kyonna ky'omanyi nti kirungi nga wandiyagadde bakikukolere, naawe kikolera abalala, ojja kubeera wampisa. Oyagala bakuwe bakugabire, naawe beera mugabi. Oyagala bakusanyukire, naawe sanyukira abalala. Buli kyonna ky'omanyi nti kirungi wandiyagadde obeere mu bakifuna oba mu bakiweebwa, kikolera abalala. Ntegerekese ebyo mbigamba abakyala mu bufumbo, mbigamba abaami abalina abakyala, mbigamba abaana. Empisa gye wandiyagadde omwana wo akuyiseemu, gy'oba oyisaamu bazadde bo bwe babanga weebali. Ntegerekese empisa gye wandiyagadde bayiseemu abaana bo, naawe gy'oba oyisaamu abaana b'abalala. Empisa gye wandiyagadde omwana wo ow'obuwala omusajja gwagenda okufumbirwa bamuyiseemu, naawe gy'oba oyisaamu omwami wo. Empisa gye wandiyagadde bayiseemu omwana wo ow'obuwala yonna gy'abeera afumbiddwa, naawe gy'oba oyisaamu mukyalawo. Gw'omwami empisa gye wandiyagadde bayiseemu muwalawo gy'aba afumbiddwa, gy'oba oyisaamu mukyala wa waka. Naawe omukyala empisa gye wandiyagadde mutabani wo omwana gw'afumbidde ow'obuwala amuyiseemu, gy'oba oyisaamu omwami wo. Kyonna ky'oyagala ng'okyagaliza omwoyo gwo kyagaliza abalala. Omukozi empisa gye wandiyagadde singa naawe gwe abadde nannyini mulimu, empisa gye wandiyagadde bayiseemu omulimo guno singa gubadde gugwo, gy'oba oyisaamu omulimo gw'omulala.
ne boosi empisa gye wandiyagadde bakuyiseemu singa obadde muki obadde mukozi gy'oba oyisaamu abakozi b'okozesa kiteeke ku mutendera gwa ntegerekese n'ekinaasembayo mu kunnyonnyola empisa ennungi wakafu al adha n'okujja ebinakuwaza ku bantu. Buli kyonna ky'omanyi nti kigenda kunakuwaza abantu tokikola newankubadde nga gw'olabanga ekya bulijjo kasita omanya nti gundi kigenda munakuwaza kireke kya bulijjo naye ekigenda munakuwaza kireke. Bwe newe wandibadde nga olabanga olina gwe wakikolako n'atanakuwala ono gw'okikozeeko bagamba nti nze kinyiizizza kireke kikoleko oli atakirinako buzibu ono akirinako obuzibu kireke. Kaful adha buli kyonna ky'omanyi nti kigenda kunakuwaza munno oba mwami ky'omanyi nti kigenda kunakuwaza mukyalawo bw'okikola obeera okoze empisa embi obeera osiwuusa empisa. Omukyala buli kyonna ky'omanyi nti kigenda kunakuwaza munno bw'okikola obeera osiwuusa empisa. Omwana buli kyonna ky'ogenda okukola ng'omanyi kigenda kunakuwaza muzaddewo bw'okikola obeera osiwuusa eki obeera osiwuusa empisa. Ebintu bisatu z'empisa ennungi kubeera na kyenyinga kyanjulukufu. Ekyokubiri kutuusa bulungi ku bantu. Ekyokusatu kujja binakuwaza ku banno n'otabibakola. Salaamu alaykum. Seeka nze sinnakutegeera wanika ku mukono. Mungu ankoledde ekyengera ne ntandika okwogera nga mumaze okufuna ekyokulya. Ezo z'empisa. Ebirungi ebiri mu kubeera n'empisa biyitirivu ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kutunuulira birungi by'ogenda kufuna mu society mu bantu b'owangaala nabo. Omuntu ow'empisa ennungi ekitiibwa kijja kyokka. Omuntu ng'alina empisa ennungi ekitiibwa kyereeta kyokka. Teyeetaaga kumala kukibanja, tamala kukikaayanira. Omuntu ow'empisa embi ekitiibwa abeera ye mwennyini amaze okukyegobera. Bw'oba toyagala kitiibwa siimula empisa mu bulamu bwo naaba empisa. Bw'oba oyagala ekitiibwa beera n'empisa. Abantu bayise buki bajja kuwa ekitiibwa. Kati nga sinaba kutunuulira ebyo birungi bye tufuna mu kubeera na mpisa mu society, waliwo ate ebirungi ebikulindiridde mu maaso gaani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka nga tubiyisa mu bufunze kubanga tetunatukana ku musomo. Ekisooka bw'oba oyagala okubeera n'obukkiriza obujjuvu ewa Allah obalibweko nti oli mu bakkiriza abalina obukkiriza obuki obujjuvu kanyampisa. Omukkiriza omujjuvu ewa Allah yalina ki? Yalina empisa. Bw'obanga oli mukkiriza atalina mpisa obukkiriza bwo bwaki bwa kitundu. Hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu omubaka alayhi salatu wassalam yaga nti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Omukkiriza asinga abakkiriza bonna obukkiriza obuki? Obukkiriza obujjuvu yabasinga empisa ennungi. Bw'oba oyagala okupima levo y'obukkiriza bwo tunuulira mpisa zo. Tunuulira mpisa zo. Empisa gy'oyisaamu abantu. Asinga obukkiriza obujjuvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yo yabasinga empisa. Waliwo ateegomba kubeera na bukkiriza bujjuvu mu ffe. Bw'oba obwagala beera n'empisa. Bw'oba oyogera n'abantu yogera nabo bulungi n'ebikolwa byo bibeere birungi eri abantu. Era asinga obulungi mu ffe abagamba nti tuli bakkiriza atusinga obulungi yatusinga empisa. Hadithi ya Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma
yagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna min ahsanikum yagamba nti omubaka alayhi salatu wassalam inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, asinga obulungi mummwe ye yabasinga empisa. Asinga obulungi mummwe ye yabasinga ki? Ye yabasinga empisa. Empisa zigenda kuviirako miizaaniyo okubeera enzito ku lunaku olw'enkomerero. Bw'oba oyagala okwongera akazito ku miizaaniyo ey'olunaku olw'enkomerero, nyiikira mpisa. Bano mbaveeko ebirowoozo mu biwenzi. Bw'ayagala okuzitoya miizaani y'emirimu gyo, teriiyo kizitoya miizaani ya mirimo gya muddu nga mpisa nnungi. Ate era teriiyo kinafuya miizaani ya mirimo gya muddu nga busiwufu bwa mpisa. Hadithi ya Abu Darda ndoza ffenna tugimanyi bulungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ma min shay'in athqalu fil miizaani min husni al-khulqi. Teriyo kintu kigenda kusinga kuzito ya miizaani ya muddu ku lunaku olw'enkomerero kusinga mpisa nnungi. Tekiriyo. Oyagala kwewula miizaani yo siwuka empisa. Oyagala ebeera enzito gisitoya, beera n'empisa. Yogera bulungi eri abantu bayise bulungi. Byenjogera biregerekeka. Ayagala ejjana esembayo okubeera eya waggulu bagiyita batya eyo? Assalamu alaikum. Ejjana esembayo okubeera eya waggulu bagiyita batya? Abajagala muwanike ku mikono. Kati bw'obanga oli mu bantu abaagala ejjana eyo, mpisa kye kisumuluzo. Empisa kye kisumuluzo. Hadithi Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagati ana za'imun bibaitin fi rabadi al-janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqa. Ntize Muhammad mbawa garanti assurance nti mugenda kubeera mu jjana esembayo okubeera eya wansi. Baani mmwe abanaaleka ennyombo enkaayana newankubadde nga muli weewulira nga gwe mutuufu. Ky'okaayana ky'oyogerako kye kituufu. Naye n'ogamba nti kambyesonyiwe. Bwe omubaka alayhi salaatu wasalaamu yakuwa garanti nti ejjana eya wansi ogimaze, ekyo nno si kyangu, kyetaagamu obugumiikiriza n'okwerekereza. Nga gwe mutuufu, oli mukaayana na mukyala wawaka, omukyala olaba nga alinga akwekalizaamu, gwe olaba nga gwe mutuufu, n'ogamba nti kamuleke muli akitwale nti yakoze atya, yasinze yawangudde, emirembe gisobole okusigala wawaka. N'okyesonyiwa ejjana eya wansi ogimaze biizinillah. N'agamba nti wa ana za'imun bibaitin fi wasati al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Era kakasa nti Allah agenda kukuzimbira ennyumba mu jjanaani gwaleko okulimba ne woba osaaga. Abantu abamanyi okutusiriwalirako oluvannyuma n'ogamba nti mbadde nsaaga. Oluusi ng'emitima mumaze ogimenya. Mbu leero lubadde lumu epo. Omaze okubika mama w'omuntu, yenna omutadde mu mbeera ey'okutya, amaziga gamukulukuse, n'omugamba naawe gwatamanyi nti leero lumu epo. Mbu lunaku lwakulimba. Ennyumba bagenda gikuzimbira mu jjana eya wakati. Gwe wenna leka okulimba ne bw'oba okola ki? Ne bw'oba osaaga. N'agamba nti wa bibaitin fi a'la al-janna
liman hasuna khuluquhu. Era naawe alongoosezza empisa zo, omubaka alayhi salatu wassalamu akuwagala nti Allah agenda kukuzimbira ennyumba mujja n'esembayo okubeera eyaki, mujja n'esembayo okubeera eya waggulu. Ayagala amaka olubiri amatiribona mujja n'esembayo okubeera eya waggulu. Nabbi akuwadde ekisumuluzo ki? Ekisumuluzo ki? Basi ngamaliriza ku nsonga eyo, kubanga obulungi obuli mu kubeera n'empisa ennungi tebulojjeka. Omuntu yenna ayagala okuyingira ejjana nga togenda kukoma ate ku kyakujingira buyingizi, ate ofune eri eyawaki mpisa nnungi. Hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, omusajja ajjeewa nabbi amubuuza nti omubaka wa Allah, su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nasa al-janna. Babuuza omubaka alayhi salatu wassalamu ku bintu ebigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana, nga byo abantu bwe banaabikola ne babyekwatako bigenda bayingiza ejjana, bigenda bayingiza ejjana, bigenda bayingiza ejjana okukamala obukamazi. Omubaka alayhi salatu wassalamu ga taqwa Allah, kutya Allah n'olongoosa enkolaganayo wakati wonaani wa husnul khuluqi, na kulongoosa mpisa zo n'olongoosa enkolaganayo wakati wo n'abaki. Inakasesi yamugamba nti longoosa enkolaganayo ne Allah, longoosa n'enkolaganayo n'abantu, ejja n'ogenda kuba ogimaze. Tya Allah, olongoosa enkolaganayo ne Allah, beera wa mpisa, olongoosa enkolaganayo n'abantu, ogenda kuyingira ejjana. Ne bamubuuza ku bintu ebigenda okusinga okuyingizisa abantu omuliro, yagamba nti alfamu walfarj. Ekimu kyekireeta obusibufu bw'empisa, ekirala kyekijjawo takuwa. Biri ebigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana. Alfamu, abantu emimwa bagikozesa naye nga gigenda bayingizisa omuliro, kubanga bagyeyambisa mu kugeya, mu kuwaayiriza, mu kutemerera, mu lugambo na biki, ne baba nga basibuusa empisa mu nahiye. Ntegerekese. Ate alfarj bwe bwereere, abantu bakola obwezi misana ne wetwogerera bino, waliwo abali mu bwezi ne baba nga bamenyewo enkolagana yaabwe naani? Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo bibiri olw'okuba nti nno bimenyawo biri ebibiri ebyakoze eki, ebyasoose okwogerwako ebigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana, bigenda kusinga kuyingizisa abantu muliro. Ntegerekese. Ekigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana, kutya Allah naki? Ebigenda okusinga okuyingizisa abantu omuliro bye bijjawo okutya Allah, era bye bijjawo ki? Bye bijjawo empisa. Ekisooka mumwa na bwereere. Ekimu kijjawo mpisa, ekirala kijjawo ki? Kutya Allah. N'obulungi obulala buyitirivu, kyekituufu omuntu alina empisa ennungi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyingiza ejjana erimu ebisenge ebiri transparent. Hadithi Ali ibn Abi Talib, inna fil jannati ghurafan tura zahiruha min butuniha wa butunuha min zahiriha. Olidde omubaka alayhi salatu wassalam bamubuuza nti liman ya Rasulallah, liman hiya ya Rasulallah, naga nti liman taba al-kalam, bebamukuba yayogera, liman at'ama at-ta'am wa taba al-kalam, omuntu ayogera obulungi n'abantu ng'aliisa ku bantu emmere. Ezo nazo mpisa nnungi bannange, newakubadde nga batono nnyo mummwe kati abakikola. Olidde batono nnyo mummwe abakikola kuliisa abantu emmere. Ezo mpisa nnungi zikuuma enkolaganayo n'abantu b'owangala nabo. Barakallahu fikum. Kaba tuyingize mu kitabo, naye tunaba tusomyeyo hadisi nga mmeka ekikulu, ebyo bitegerekese. Sekasiraje tayebwa yagenda okusomera hadithi nga bwe tunnyonnyola biidhi, naye tugenda kuyita mu bufunze olw'obuki? Olw'obudde. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. الحديث الأول حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن
أيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Tujjeko sanadi kubanga kyandibadde ekigendererwa ekyokuleeta asaaniidi ezo kyakulaba butuufu bwa hadithi ntuufu oba ki naye kitukoze bulungi nti hadithi zonna zitugenda okulaba ziri mu Sahihul Bukhari Kitabul Adab zonna zetugenda okulaba ziri mu Sahihul Bukhari. Bw'oba olina essimu yo ng'olina mu Sahihul Bukhari bikula mu Kitabul Adab awo wennyini wetugenda okutambulira biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Saagadde kwerabira nti empisa zirimu emiteeko emeka? Zirimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka z'empisa wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, ezo tuzikola na kutyani? Tuzikola na kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate empisa omuteeko ogwokubiri z'empisa ez'enkolagana yaffe n'abaki? Empisa wakati waffe n'abantu. Era empisa ezo omuwandiisi z'ayogerako wano mu kigamba nti kitaabu maaza? Kitabul Adab. Tali mu kwogera ku mpisa wakati waffe n'ani? Na Allah, wabula agenda kwogera ku mpisa wakati waffe n'abantu be tuwangaala nabo. Kitegerekese bulungi ekyo? Barakallahu fikum. Empisa bwe tuba nga tuzikola mu butuufu bw'ensonga, empisa ennungi tusaanidde kusooka kuzikola ku bazadde baffe. Si bwe kibeera? Omuntu gwe tubala kuba nti musiiwuufu wa mpisa nnyo ye muntu asiiwuusa empisa ku baki? Ku bazadde be. Kati empisa ennungi zirina kusookera ku bazadde baffe nga tezinaba kugenda ate ku bantu bakoze eki? Ku bantu bazikadde. Yensonga lwaki nti omuwandiisi Imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi yatandika na kwogera ku baki? Yatandika na kwogera ku bazadde. Hadithi Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhari radiyallahu anhu agamba nti nno lumu yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti ayyul amali ahabbu ila Allah. Omubaka alayhi salatu wassalam kuŋŋaanya emirimu gyonna emirungi omuntu gy'asobola okukola, ombuulireyo omulimo gutya? Omulimo gumu ogusinga emirimu gyonna emirungi obulungi, era ng'omulimo ogwo gwe gusinga obuganza ewaani? Ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamugamba as-salatu ala waqtiha, kusaalira swala mu biseera byayo. N'otalinda swala tayimu yayo kuggwako ate olyoka ojjukira okukola ki? Okugisaala. Bw'oba oyagala okumanya omulimu ogusinga okubeera omuganza eri Allah subhanahu wa ta'ala, kusaalira swala mu biseera byayo. Ntegerekese? Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nze ekyo ngenda kukyongerako ekigamba nti ekyo yayogera ku swala kubanga gwe mulimu ogusinga okubeera omukulu oboolyawo mu mirimu egyatulaalikibwako ani? Egyatulaalikibwako Allah. Wabula nga kyandibadde kigenderera ddala nti bw'obanga olina omulimu nga Allah yagukulaalikako, nga mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala gukolere mu budde bwago. Tontegedde? Omulimu gwonna ng'omanyi nti Allah yagukulaalikako gukolere mu ki? Tolinda budde bwako kumala kuggwako. Bw'obanga omanyi nti ogenda kuwa zakatul fitiri, lwana nnyo zakatul fitiri ogiweere mu budde bwayo, oleme kulinda budde bwayo kuggwako ate olyoka ogikira okukola ki? Okugigwa. Bw'obanga omanyi nti olimbalina obusobozi obusala duhiya, era ng'ogenda kusala duhiya gisaalire mu ki? Buli mulimo gwonna Allah gwe yakussaako gukolere mu tayimu yaago. Wabula wano omubaka alayhi salatu wassalamu ajjayo swala olw'obukulu bwayo. As-salatu ala waqtiha, okusaalira eswala mu budde bwayo gwe mulimo ogusinga okubeera omuganzi eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wa birrul walidain. Sahaba yamubuuza nti thumma maadha, oluvannyuma bw'ogwo guliwo oguddakaawo? N'agamba nti thumma birrul walidain, oluvannyuma okuyisa obulungi abazadde. Okuyisa obulungi abazadde.
okubeerawo empisa eri bazadde bo nga bw'oba oyogera nabo ebigambo ebikuvaamu byagonjebwa bya mpisa gye bali, ebikolwa byo nga byagonjebwa bya mpisa gye bali. Kulongoosa eri bazadde bo buli kalungi k'omanyi n'okabatuusaako mu bigambo ne mu biki ne mu bikolwa, buli kabi konna k'omanyi n'okabeewaza. Oluvannyuma bamubuuza nti thumma maaza, yagamba nti thumma aljihaadu fi sabiilillah, mulimu ki oguddako oluvannyuma lw'ogwo omubaka wa Allah? Yagamba nti kulwana mu kkubo lyani? Kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kwa miteeko ebiri. Waliwo okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala okw'ebitala, ne wabeerawo n'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kwe tuliko essaawa eno okw'okunoonya okukola ki? Okw'okunoonya okumanya. Bitegerekese bulungi bannaaye? Bitegerekese bulungi? Hadiisi ereese ebintu bimeka? Nga gy'emirimu egisinga okubeera emiganzo ewaani? Ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogusooka ani agutujjukiza? Kusaalira swala mu biseera byayo. Omulimu ogwokubiri birrul walidaini, kukola ki? Kulongoosa eri bazadde bo, kubayisa bulungi, kubeera wampisa gye bali. Omulimu ogwokusatu aljihaadu fi sabiilillah, okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Laba omubaka alayhi salatu wassalaam bw'asoosowazza okulongoosa eri abazadde ku kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'ekyo nga ffenna tumanye obukulu bwa jihaadi, tumanye obukulu bwa jihaadi, n'ebyo omubaka alayhi salatu wassalaam bye yayogera ku jihaadi bye tagenda kuyingiramu essaawa eno olw'obudde. Naye laba omubaka alayhi salatu wassalaam bw'agamba nti okulongoosa eri abazadde ababiri kiganzi nnyo eri Allah okusinga ki? Okusinga jihaadi. Tugenda kulaba lwaki omubaka alayhi salatu wassalaam yakyogera bw'atyo mu hadiisi eziddako maaso awo. Naam. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. Barakallahu fikum. Nga bwe twagambye nti empisa ennungi tulina kusooka kuzikola ku baki? Ku bazadde baffe. Hadiisi esoose ogiwulidde, kati wuliriza n'eno biidhinillah. Hadiisi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu, babuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti man ahaqqu nnaasi bihusni sahabati, omubaka wa Allah, mu nsi yonna abantu bonna abalimu, muntu ki gwe nnyina okusinga okulongoosa gy'ali? Ani gwe nnyina okusinga okuyisa obulungi mu bantu bonna abajjudde mu nsi eno? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti ummuk, maamawo. Maamawo ye muntu gw'olina okusinga okuyisa obulungi mu bantu bonna bali mu nsi eno. Olw'ensonga nti yakusitula mu lubuto lwe ebbanga ly'omanyi, n'akuyonseza ebbanga lyeyakuyonseza, n'akulera ebbanga lyeyakulerera, n'awangaala naawe mu mbeera ey'obugubi, n'akola obugumiikiriza mu bugubi obwo bwe wamuyisaamu. Obugumiikiriza oba oli awo omusajja bw'atandisobodde, byenyiga bitegeeka. Oyo afaanaganako bw'ati, ayitiddwako obulungi obufaanagana bwe butyo, olaba nga waliwo omuntu asaanidde okuyisibwa bulungi okusinga ye? Wangi okwanukula nti nedda. Maamawo ye muntu gw'olina okusinga okuyisa obulungi mu bantu bonna, mu bantu bonna. Wabula si okugondera, si kugondera, kuyisa bulungi. Kuyisa buki? Si kugondera. Kubanga ate bba abakyala ng'oli mufumbo,
omuntu gw'olina okusinga okugondera ye bbaawo. Oyo bbaawo olina okumugondera okusinga imaamu w'omuzikiti gwo. Omukyalo olina okugondera bbaawo n'okusinga bw'ogondera bazadde bo. Ekiringa ekiwawazizzaamu amatu naye nga kyekituufu hadithi Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukyala wa Aisha jamubuuza nti omukyala omukazi mu bantu bonna ani gwalina okusinga okubeera omugonvu gyali? Yagamba atya? Yagamba baaluha, oyo abeera bbaawe, oyo abeera bbaawe. N'amubuuza ati ate eri omusajja muntu ki gwalina okusinga okulongoosa gyali? Yamubuuza nti muntu kyayi alina ebivunaanwa ebingi eri omukyala, muntu ki nga ye alina ebivunaanwa bingi eri omukyala? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba bbaawo. Bbaawo alina ebivunaanwa bingi, alina byakubanja biki biyitirivu okusinga bazaddewo bye bakubanja. N'amubuuza nti ate omusajja muntu kyasinga okubeera n'ebivunaanwa ebingi eri omusajja? N'agamba nti nno maama we. Maama we. Kati omukyala omufumbo akulinako ebivunaanwa ebingi ye bbaawo. Omusajja omufumbo akulinako ebivunaanwa ebingi ye nnyoko, maama wo. So nga teffe twakiwugula ekyo ne kijja ku bakyala, n'abakyala ne babiwugula ne babizza ku bazadde. Tuddeyo ku hadiisi. Omubaka alayhi salatu wassalamu amubuuza nti thumma man, oluvannyuma lwa maama ani addako awo gwe nnyina okusinga okuyisa obulungi? Yagamba nti thumma ummuk, maama wo. Ne baddamu ne bamubuuza nti thumma man, oluvannyuma ani? N'agamba nti ummuka, era ani? Maama wo. Ekyo mirundi emeka? Ne bamubuuza nti thumma man, oluvannyuma lwa maama ani addawo awo? N'agamba nti thumma abuuka, oluvannyuma taatawo. Ajja mu kifo kyakumeka? Ajja mu kifo kyakuna. Mu bantu b'olina okusinga okuyisa obulungi, b'olina okusinga okufaayo gye bakola ki? Okufaayo gye bali. Bane hadiisi etegerekese. Hadiisi etegerekese. Wabula na kano kakulu kankayiseewo newankubadde nga si katundu ku kyembadde neetaaga mu hadiisi, nti hadiisi eyo ekola kasooke na kibuuzo. Singa maama wo abaako ekintu kyakulagira masita, ne taatawo n'akulagira ekyawukana ku kya maama wo, ogenda na kyani? Wanji? Maama akugambye togeza nova wano, taata n'akugamba gwe saakutumye mu katale, okola ki wano? Tunuulira akatu ako, kuwabiri ogenda gonderani? Taata ava ku bukambwe taata bwakozesezza, tobutunuulira mu bukambwe na mukwano, kubanga ne maama asobola okugeza n'ova wano nga maama yakigambye. Bonna ne baba nga bakoze eki? Nga bakambuwadde. Ku babiri tugonderaani? Tugondere taata? Maama? Hadiisi njagala ogitunuulire nnyo eno gitwogeddeko. Tugonderaani? Taata? Ani ayimuka nampa ensonga ku kigambo kyammwe ekyo? Nze nnyina hadiisi ya Nabbi ogiwulidde. Kati gwe naawe yimuka ompa ensonga ku kigambo ekyo. Lwaki? Taata yakuyonka buyonsi mazzi? Oba yakunuuna bunuunyi? Naye nti nga si yamufulumizza.
awamaji oli musajja mugezi sinamu sente naye nyinamu oba 10,000 zino ne wali watundawo bugundi bujuisi bwa 2 ajja akyogere ku muzindaalo. Gugu n'ebbiri ezo zimukwase nga nazo ndaba. Barakallahu fikum. Sheikh tugenda kugondera taata olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Olwakawwaama eno taata gy'alina tugenda kubeera nga tugenda kusooka tutwale ekigambo kya taata oluvannyuma tugire ekya maama tunaamunnyonnyola. Ayinako abadde ayingizaamu wali akamumpeesezza 2 saagala zimuggyako kuba akateeko akaleseeyo nga ze ku muzindaalo naye okuba yakoogedde eddeeri katuzimulekere. Ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa, abasajja abakyala baalagirwa kugondera babba baabwe. Si kiri omukyala akakatibwako kugondera bbaawe era ze zimu ku nsonga ezigenda omuviirako okuyingira ejjana. idha sallat al-mar'atu khamsaha wa zamat shahraha wa ta'at ba'laha. Omukyala wasala eswala ze 5 n'asiiba omwezi gwa Ramadaan n'agondera nani? Ejjana ajja kuba akoze atya? Omukyala yalagirwa kugondera bba. Ntegerekese kati wabanga omukyala yalagirwa kugondera bba kitegeeza nti taata bw'alagira awaka Sekabugoba n'agamba gwe mwana gwe njagala ove wano ogende mu katale onderera kino kiri. Maama n'amugamba tugeze n'ova wano aba ajeemedde ani? Aba ajeemedde bbaawe, abeera ajeemedde bbaawe so nga ate omukyala yalagirwa okugondera bbaawe. Okategedde bulungi? Bw'ayagamba omwana ekintu ekyawukana ku ky'omwami abeera ajeemedde ani? Nga bwe twalagirwa okugondera omubaka alayhi salaatu wassalaam, nabbi n'atulagira okugondera abaki? Abakulembeze. Buli lw'ojeemera omukulembeze obeera ojeemedde ani? Eyakulagira okubakola ki? Okubagondera. Ntegerekese kati wabanga omukyala yalagira kugondera bba kale atoola omwana nimba byawula okuba nti ate agombera taata. Maama bamulagira kugondera taata ate gwe omwana oyagala kujeemera taata. Ayoke akugamba okujeema bamulagira kugondera oli gwajeemera. Akugamba okujeema bamulagira kugondera oli akulagidde gwakugamba ate ojeemere. Okategedde kati hadiisi eno saagala ekole etya? Ekuugule nnyo esaagala ekujje ku mulamu. Ekyokubiri abaffe nyinamu akasente kange njagala mpeeyo taata omusimbi ne maama muweeyo omusimbi ogutokomoka. Kubabiri ani gwe mpe sente nyingi? Taata anti ngompe ensonga hadisi naawe giwulidde kati mukompe ensonga. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naye byogere ngoma nti sinaamu sente. Ensonga egamba etya? Taata yalabirira maama n'abaana awaka. Bw'oba oyagala kunoonya gwowa musimbi olwa mwawukanako. Ono ayagala nnyo nnyina. Taata atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Allah. Naye mwattuno kankubuulire taata wo wandi musinga essente. Ebisobolokera ku makya nga taata g'omusinga essente. Naam Sheikh. Alaikum salaam. Kulongoosa eryani?
esatu gye mitwalo ga 3 gye mitwalo gye 10. Obeere wa mazima. Ejokuwerekera nti jakuwerekera oba ja aha ebigambo bya shekhe mubiwulidde waliwo akwawukanako. That is boy. للذكر مثل حظ الأنثيين مكسكة atute mukusika atute mbyabusika lidhakari mithlu hadhil unthayin. Kitegeeza naawe bwobeera n'abaana abo babiri awaka omuwala n'omulenzi ng'oyagala kubagabira lidhakari mithlu hadhil unthayin ekola naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ate maama kyalina teri akitunulidde okujjako ekikazi. Kakati ekituufu naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ati oli mumusasula? Allah. Kozi bangamye ntole. Obapimye. Naye kankubuuze golooza singa Mungu yali akigerera ffe nga ffe tujja okusitula embuto twaliremereddwa. Gondabamu okulemererwa olaba nnina luno luli luyinza okunnema. Naam. Yesebo. Kanyongero kalubye ensonga. Maama ye yakulabirira ennyo. Fizi yazitoola, yakugulira ku bugoye, taata baalinga bonna awaka naye nga. Soka olindeko. Mulindeko tetwamuyita. Tetujja mwanju. Banaye kati okufunzafunza ku budde kubanga olaba ne mu masomero debate yakaluba eyo. Ne mu ssomero eyo debate yakola ki? Yakaluba. Eringa y'amazzi na muki? Na muliro. Kati obudde bugenda nnyo ate ng'emikono ndaba mingi naye egitafumye kwanukula leero tugenda kulaba mu maaso awo. Okwanukula nti taata yalina okusinga okuweebwa akasente akangi ddi singa baba bakyali bombi ne maama ewaka. Maama ne taata baba bakyali bonna nga taata n'obuvunaanyizibwa waka alina akasente tusinga kawa taata. Ntegerekese taata emmere akyagigula awaka, bwe balwala yajjanjabisa, taata engoye akyazigula, bino akyabituukiriza ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa luddawa akasente tusinga kawa taata.
wabula singa babeera baayawukana taata nani taata asobola okweyigira akasente tusinge kawa maama oba nga bali bonna awaka naye nga taata obuvunaanyizibwa yakola atya yabusuula akasente tusinge kawa maama obyawudde bulungi taata alina obuvunaanyizibwa awaka ng'akyabeera ne mukyala we gwe tusinga okuwa akasente bwe baba nga baayawukana taata ne maama akasente tusinga kawaani tusinga kukawa maama bw'aba taata talina buvunaanyizibwa bulungi luddawa waka akasente sebo nedda nedda ono yansomera ate mumujjawo bana ebitegerekese ebyo بسم الله. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. السلام عليكم. أمير الأمة atwegaseeko mu ddalasa eno twalabye dda nti okuyisa obulungi abazadde mulimu muganzi nnyo eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi bwe yali amenya emirimu egisinga obuganzi eri Allah yagusoosowaza omulimu ogwo ku jihadi si bwe kiri yagusoosowaza ku jihadi lwaki olw'ensonga nti nno n'okuyisa obulungi abazadde nayo jihadi abazadde okubayisa obuki obulungi nayo jihadi era ye jihadi ekola etya esookera ddala so nga ate abakyala okugondera babba baabwe n'okubayisa obulungi n'okubaweereza eyo nayo ki eyo nayo jihadi so yensonga lwaki nti omubaka alayhi salatu wassalaamu bwe yali alisitinga emirimu egisinga okubeera emiganzi eri Allah subhanahu wa ta'ala yasoosa kuyisa bulungi bazadde n'alyoka azzaako okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu hadiisi eno ya Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma omusajja yajja omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abuuza nabbi nti ya Rasulallah ujahid ngende nnwane mu jihadi ngende nnwane jihadi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amubuuza nti laka abawan bazadde bo balina gye bali sahaba n'amugamba yo gye bali n'amugamba nti fafihima fajahid bwe oyagala kulwana jihadi ddayo oyise bulungi bazadde bo ye jihadi yo genda jihadi yo girwane mu baki mu kuyisa bulungi bazadde bo hadiisi eno erina enjatula endala mwe yajjira esooka yey'omusajja aqbala rajulun ila nabiyyi llahi sallallahu alayhi wasallam omusajja yajja ew'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah oyo gwe omubaka wa Allah ubayi'uka ala alhijrati waljihad ekindeese mu maaso go nzize kuwera gy'oli ssebo nti nsenguse kulwa Allah subhanahu wa ta'ala okujja wano mu kibuga Madiina ekyo nkiwera mu maaso go nti nsenguse okujja mu Madiina kulwani kulwa Allah era mpera mu maaso go okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mpera mu maaso go okulwana mu kkubo lyani
Assalamu alaikum. Omubaka alayhi salatu wassalam tugambye nti omusajja yamujjira n'amugamba atya? Nsenguse ku lwa Allah era mpera mu maaso go nti nja kulwana mu kkubo lyani, ng'ebyo byonna mbikola abtaghi al ajra min Allah, ng'empeera nginoonya kuva mu ani? Kuva mu Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka alayhi salatu wassalam kyava amubuuza nti hal min walidayka ahadun hayy, mu bazadde bo waliyo omu kuba akyali omulamu? Waliyo omuzadde wo omulamu yenna ku bazadde ababiri? Omusajja kyava amugamba nti naam bal kilahuma, bazadde bange bombi balamu gye bali, bombi gye bali balamu. N'amugamba nga fatabtaghi al ajra min Allah, oyagala mpeera kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gweyagala akusiime? Omusajja n'amugamba nti njagala Allah asiime. Omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti irji' ilayhima, ddayo eri baki? Eri bazadde bo, fa ahsin suhbatahuma, olongoose empangaala yo nabo. Ddayo eri bazadde bo obayise bulungi, obalabirire, obafeeko, obeere wa mpisa gye bali, ogenda kufuna empeera ze weetaaga ewa Allah subhanahu wa ta'ala ze wandibadde ofuna mu kusenguka ne mu kulwana jihad. Benyiga bitegerekese banaye tuli ku mpisa, naye empisa twatandise na ziri ku bazadde. Okuyisa obulungi abazadde waliwo lwekisinga okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo lwekisinga okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga jihad eri fardu kifaya, bwebera fardu aini kirala akusaga badde masala gayingiramu, wabula nga eri fardu kifaya kuggwe okulongoosa eri bazadde bo kyekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tegerekese omusajja omulala mu njatula endala ya hadithi eyo yajja omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owaye omubaka wa Allah, ubayi'uka ala alhijra, mpera mu maaso go nti nsenguse ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala okuva gye nvudde okujja wano, naye wataraktu abawayya yabukiyani, ngenze okuva gye nvudde okujja wano bazadde bange ndese bakaaba, mbalese maziga. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyava amugamba nti irji' ilayhima, ddayo eri bazadde bo, fa adhikhuma, obasanyuse kama abkaitahuma, nga bw'okoze otya? Nga bw'obakaabizza. Ddayo eri bazadde bo oteeke essanyu mu bulamu bwabwe nga bw'obakaabizza. Tonyumiza byakusenguka na jihad, ddayo mangu. Okulongoosa eri abazadde, okulongoosa eri abaki? Abazadde kyabbeeyi olumu n'okusinga jihad, kyabbeeyi olumu n'okusinga okusenguka. Era ow'empisa akwata ekisooka tumulabira ku mpisa gy'ayisaamu baki? Bazadde be. Nga tonna bakubeera wa mpisa eri bantu bano ab'ebbali, sooka obeere wa mpisa eri bazadde bo, bakuweeko obujulizi nti oyo omwana waaki. Bino ebyokuyimirira ku ntaana zammwe ne tubatenda empisa ennungi nga bazadde bammwe emitima myenyifu, tolina kalungi kogenda kufuna wa Mungu. Sooka olongoose empisa zo eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kwegonzagonza mu maaso ga sheekhe wo, tonnaba kwegonzagonza mu maaso ga amirul umma, tonnaba kwegonzagonza mu maaso ga boosi wo. Longoose empisa zo n'enkolaganayo ne bazadde bo. Bagagga, baavu, balema, banaku, bafaanana batya, be bazadde bo, longoosa gye bali, longoosa gye bali. Kivudde mu bulungi? Barakallahu fikum. Ngenda kusooka pozingamu olwa program eddako biidhinillah, tujja kubatandikirawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala.